Juliet Nabukalu ne Jebuli kati akyali mu kutya nga bwe yeebaza Katonda we olw'okusimattuka ababbi abakedde okumuyingirira nga baagala kumunyagako ssente. Nabukalu omutuuze ku kyalo Lwanga Empigi nga mukozi wa mobile money agamba ssaawa zibadde ng'emu ey'okumakya abasajja bano ne bajja nga bamubuuza bba ku nsonga za poloti. Ne baŋŋamba bba tibatugambye yakimanyi mbagamba takimanyi kubanga tabeerawo ebya poloti tabimanyi mbagamba baneiba bange awo be kyate ffe nga tulaba waggale mbagamba kati awo simanyi. Oluvannyuma abawadde essimu y'omuntu amanyi ku bya poloti neya ssentebe w'ekyalo. N'akuba essimu ndowooza ng'akubira muntu mulala n'agamba nti gwe gundi twateesezza tukeere kati zino ssaawa mmeka. Nze oli siwulidde ebyazzeemu kati ekivuddemu ng'akola ki ng'ajjako simu nagamba abantu tebakolagana nabo nambuza kyamanyiwa mwabeerako nze abeereeyo waggulu masu. Kyokka tekimwewuunyisizza omu ku bo bw'amugudde mu bulago n'atandika okumutuga nga bw'amusaba ssente. Ngenzi olaba nga ngwira mu bulago nangwa mu bulago ne tuyingira mu nju ne tulwana paka we musinzizza amaanyi. Mbadde olwaliro nakedde essaawa nkere zibadde mu 12 nengenda okukola Empigi. Kale mbadde ntandise okukola bwenti nga ziri mu ssaawa zibadde mu 2:2 zibadde kyali mu 2 nankubira essimu. Bisooka ojja ababbi bannumbye waka banfumisa jangu naye omuntu mukutte. Wayisa akabanga katono najjayo akambe okwagala okumusala obulago era wano wabaddewo ensiitaano ennene. N'ayagala okunsala n'aŋŋamba sirika ne mugamba sijja sirika munjagaza ki n'akola ki n'aŋŋamba tuwe ssente ne mugamba leka nkuwe ssente ziruwa ne mugamba ssente kanzikuwe nno ntankuwe ssente ngenda zikuwa amazima ga Katonda mu ggulu. Mu kkuba enduulu omu asobodde okudduka wabula omulala abatuuze bamuzindiikiriza ne bamukwata era okukkakkana nga bamukubye emizibo egimujje mu budde n'omulambo gwe ne gwokyebwa. Nga yakawadde yakava mu kkomera naye ng'omusambu nga atamatama mu kkubo ntwalaako. Tukitegedde nti guno si gwe mulundi ogusoose ng'omukazi ono alumbibwa ababbi. Atubuulidde nti akasawo akamunyagiddwako mubaddemu ssente. Baddemu emitwalo 8. Ate ebirala mulimu ne kalisiiti kasola n'ebisumuluzo byange byewaka. Kyokka abatuuze obumenyi bw'amateeka buno babutadde ku bavubuka mbaggala obunani abataliiko kye baagala kukola. Naye bambi kikolwa kibi nnyo eky'abantu bababbi abatawaanya ekitundu. Kirabika obumenyi bw'amateeka bwagala kuyingira mu kitundu. Abavubuka bakole bave mu kulowolereza nti bajja kunyakula bunyakuzi nti bajja ofuna ssente. Abantu baganye okukola balowooza kufuna byabwereere. Ye Karim Majid omwogezi wa poliisi y'e Katonga akakasizza obubbi buno wabula n'avumirirwa ekikolwa ky'abantu eky'okutwalira amateeka mu ngalo. Mukwate omuntu tumuggyemu amawulire atubuulire abantu bakola nabo kubanga kati oba omuse oba tolina kyamaanyi kyokoze kati oli yadduse tetwamutegedde. Poliisi eyitiddwa era oluvannyuma omulambo eguggyeewo n'egutwala okwongera okwekebejjebwa.